Ngenze bonna bendi abansanga wange byannetegera wano sina musajja gwe nalinjije ko mubara sina musajja gwe nalinjije ko kati nganze nsobola okulya manager okategedde oba okulya promoter ne manya nti ono we mulya agenda kutambula ekibuga kyonna nga atambuzanze njagala omuntu atambuze ekintu sagala DJ oli awo mu kifo kimu simanya bakyabula mukola ngenda ku Galaxy Indiani osoka nonyawo boli bandi mulodi ate ne mulodi omala omulaba nga ayina mukama we boss oyo gwendya bantu bandi mulodi bajja luvanyuma tolya muntu atakuyisaawe eri omuntu akola ki nange bandi ate nze yerya ku MR Live kwetuli amanya bampita Mechanic Rabongo bari Masam wadenga amakamanga abantu manu ya Bongo Charity Foundation la Bongo Charity Foundation tuve machinje tujitwale Kamengo mu kifo kya Katonda kye yatuwa otuyiteekera abaana otubagunjulira era bwe bali sinzira bakume mu kibuga bakire nate nga booleka obulungi bwa Katonda waffe obutenkanika nze nzikiriza ti kimu kisoboka boyamba ku mwana omuto boyambidde ddala Katonda ate atukuutira okwagala we tulabako okusinga okwagala ye gwe tutalabangako yayimirira ono n'atugamba n'atukuutira okwagala nti sooka oyagale muntu munno olonno nange kajja kuba kabonera akenkizo nti onjagalira ddala ekitenkanika waso otwegattako mu kuzimba kuno tukwaniriza sooka kasementi ka mitwalo 3,100 emmotoka y'omusenyu ya mitwalo 9 ey'amataffaali ya mitwalo 25 kwa 36 eyo amayinja ya mitwalo 16 kyonna kyosobodde nze nzikiriza ntugenda kujja abaana b'okusuita basuka 15 ku nguudo tubatwale mu kifo ekyo olwo bakomewo nga bawesa Katonda waffe ekitiibwa n'ensi yaffe ekitiibwa jebale kuwakabi jendi sebuli oti anase kulaba okuguru kwabadde ki boda nadenya nasho jenva okuba empije eyo wagende ku boda ate tulina emmotoka era tulina kubanga tukyalishe tukyanoonya sebo fe tukyakubanga tutunoonya bunoonya tunafuna nabadde nva kuwasho de tuzigwa mu mbize bana abateekamu ebijinje mu kkubo kuba twayingidde mu ndaka eyo kaba nga kabasande eyo munda nga bali akabala bakatuyitidde tukakuba abantu bawe bapadde big up nabagadde nnyo kabasanda ebbala gye nerabidde erinnya eyo naye nga twagudde mu mbi ku kyalo nga banoonya ababbi babaki ababbi b'ebisolo ekabasanda babayisa bubi babbente babba biki kati bataata b'abaami abo ne balyoka bakwata ebijinji ne bagamba katunoonye ku babbi ku kyalo kati ate fera bawe tugwa mu mbi mugenda twagenze bulungi mukudda nga waliwo ebijinji twabadde nga abagala oyimira ku speed yetwabaddeko ne tuserera ku kitooke nekitukuba wansi nenfuna obuvune buno boolaba naye nga twatuuse bulungi bamaze ne batutegera ne batuta ne batubulira n'obuzibu babalina nga bababba ebisolo buli lunaku kati singa bakutteyo omu ng'akutte ekisolo yabadde awo takubaawo era ne nebaza Katonda nti ffe batutegedde ne tuvaayo baba n'amafumu majambi abasajja nga bakyala bawe bali mayumba naye nga abasajja bali mu station za mirundi nga 6 mwenda gwa kiro 10 bakulaga bavaawo ku makya nga bakutteyo omubbi n'awaboomu ente bazitwala embuzi ebisolo byabwe buli kiro neze nabagambye omuntu ayinza obba nga akola ddiirwa alina bba nga baana bakukyalo ne bakubira oba bava esite oba baveewa ne baleeta enzirusi ffe twabadde ku piki nga mpya nnyo bajuulidde enziru kange egenda kati mukudda ne bagamba abo bazze piki mpya balaka bakimye bagenda n'okulaba nze ndiko ng'endibota driver agitadde mu kyemba kyekyo ekyatuuseewo naye nga gwe kyomanya byonna tubonaabonera ndongo twagala kutumanya twagala batutegeere amanya n'eddoboozi bampita Nabukalu Sofia ndi mukyala wa Lugave amanya g'obuyimbi nkozesa Lasta Sofia ya abasinga bampita owebbala abasinga bampita Mama Ghetto bampita amanya mangi nnyo kubanga nkola emirimu mingi nnyo senga wa Ghetto Mama Africa byonna mpita babuyita bine nga ag'obuyimbi nkozesa Lasta Sofia wonna wonkeberako mwago linnya kiri esinga okwenyumirizaamu Nabukalu Sofia kitegeeza magezi nalinoonyerezaako Nabukalu kitegeeza butonzi kitegeeza bingi byensobola okutondawo ate ng'era mbitonzeewo ate ndiddira Lugave nkyenyumirizaamu kati ate wano Lasta Sofia welindeetera okwenyumiriza nga bannanze bagamba banaye tugenda okuleeta artisti ava Kampala oba olusi nga ava mu kyalo eyo bamuyita Lasta Sofia awo nempulira nga nze nanze enduru niranya ninga kitegeezagana ag'ekikande ozeera ge sijja geggyako kuba ge nazaalibwa nago genkulembeza ya Lasta Sofia
wali etuuma kweyawula mbalala. Lasita kitegeeza obutonzi obanga naawe kenyini oli mukkiriza. Kubanga bagamba balasita balina babafaaza abantu balamu bakola ki balina omukwano Bayibuli ebyogerako naye naffe eno bajjajjaffe nabo bye baagala. Kati kitegeeza mba nnyina okubanga nsobola omuntu yenna asobola okukiyimiriramu ekyo ekyokumuyita lasita. Kuba waliwo bye bayita lasita ne bigaana naye kati nze lyange lyakubadda lasita Sophie lasita newe mba ntambula olyakuyita lasita entambula endabika enneeyisa ndi mubi nnyo mwezi ensonga. Lasita Sophie music gwosinga okuba byonna mbikubi. Bali manyi oli wa reggae? Nkubyeyo ku reggae, nkubyeyo ku maganda, nkubyeyo amasoga. Byonna nno babyagala kubanga abasinga bafandi bange ndowooza nga omanyi nti ndi stubborn, nyimbyemu eza stubborn nga akasolo kaleke keetaaye bakitambula kyempulira nga muli mutima kyekize kyenkola ki paka we nakuba ekimpisaawo ne nezuula kubanga olimba omuntu batonakuba ito batonezuula. Kitegeeza okubayo olimba oba kadongo kamu yakuyisizaawo ng'oddaawo oba reggae ng'odda kweyo layini. Kati buli style nkubyeko ku masoga nenyimbako olusoga naye nga sirumanyi naye nga balunyimbisiza nyinayo akamanya nkole kali eyo mu studio. Nakubyeyo kilegawo kyekiri mu kutambula baguyita guntagaza. Nyina akasolo kaleke weetaaye nyina bode juice ani agiina kugamba enyimba nyina nyingi nyina ensuululu nyina okukaluma nyimba life mu ghetto nkuba mu kufiirwa nkuba ku mukolo nkuba sina wondeka nti nyimba zo zikoma wada ze negezaako kuyiya. Waliwo emali njagala okukwata naye so tulekewo then nsoke kukwata wande ntujja kuddawo. Nga omuyimbi omukyala abantu bali eyo bangi nnyo bayina obubaka bungi bafuna ku bayimbi abakyala oba mawulire mangi bafuna ku bayimbi abakyala. Abayimbi abakyala watuukira okubayiti abasajja bamusumbuye nnyo abasajja ba industry buli mugwotuukako kuba oluyimba lwo wagamba omukono gwafuka omukono okusabiriza kyabo otakola kino sijja kuba luyimba lwo bwenga gwe ebintu ebyandolinga otya obizannyo otya n'obanga buli kadde vibe yeba waggulu toba discouraged. Ekituufu kyo kiri nti buli muntu ava n'omuze waabwe. Emize bazaalibwa najjo tebagijja wano kale mulimu abanyigirizibwa ne bayiga naye omuze omutuufu oba guba gugwo. Kati nze omuze ogwange nga nva ewaka era so bagamba nti Lasita Sophie ali eyo yeegaba okufa balina gwawaddeko oba nnono ne bakkiriza naye basobola okugamba emize emirala ate ne bagikkiriza. Kati nze omuze ogwange nnakula nvuga fayiro yange banasookera mu kaliyoki. Kati nzize nvuga fayiro nga abaana bakaliyoki be batutte be balidde bosize nabo muloja abatasuzeewo naye nga nze ndiki nkola omulimu ogundese nti wemba emusoba comedian nenjja nenzina nenzire muloji nenebaka wewa batutegekedde nenvaayo nga neera mulimu abemize nga bo tebasulawo okoze eki shone mu music we bintu mulimu abana nga bo tayagala teeka mu sente ze nga yagala yisaawo mubiri gwe nga ye sente tasobola ziteekamu nawe abaziina oba okuziina agenda labirira gwe nga producer osobola okuba nga muyingira mu love takuteekamu lwekyo kyoli ayagala akuteeke mu mukwano womala oguyingira then akozesenga wakola ki nga wayogera producer ebiseera ebisinga obanga okimutunuzaamu nga kyekikulese kyakuleetera kuba mulimu abaana basobola okugenda mu studio nga yeemoola bamugamba yimba yeemoola ate nga smart wire yakuba endongo kubanga bulumanya nti buli muntu alina ekirubira ne producer okutuulaawo kubibire omulimu ogwo alina engeri waki yagwegombako. Omulimu ogwaffe gulimu abakazi bangi naye tagenda kugamba nti nagwegombera mu bakazi kababeera abayimbi abasajja boolaba abasinga bakuba obufaananyi nga yebakuba we bati ebikazi byonna bigenda kola ki nga tebataddeemu. Kati buli oba nga toyagala kuteeka mu bulamu obwo wakiriko n'oba totaddeemu ssente teeka weeweeyo oyogere n'omuntu. Nze abasajja njogera nabo bulungi nnyo ne mbagamba sirina ssente kino kyensobola munnyambe mumpe oluyimba nentambula wiiki namba ndaba tompadde ng'oyo nvaayo nga nzira ewalala naye nga tebatera kunnemerera kubanga mission mbalaga nti gyenjigiddeko I want music saagala ate simanya playing simanya I want you simanya kwemoola siina budde bwa kwemoola era obudde bw'okwemoola we mba njagala kwetega onsanga wano ewange nze bonna bendi abansanga wange byanneetegera wano siina musajja gwe nali njijeko mu bbara siina musajja gwe nali njijeko oba mukwano gwange wozze nawe n'onjijako interview ne weewuubawuuba ng'ogwa mumbi mukama waba akikoze eki naye ate siso agenda ku mulimu gye nkolera mbundiireyo bendi bamanager ba DJ ba producer baali ba MC abo nedda Bolia gosima no bali basula mumbi bali baye bakusula mumbi bajjajja be babasula mumbi nyina bakama banga abasiima wakulibwa wakulibwa nsanyusiza
ansanyusizza oyo ngosonga mukasi Kaspat just bwanyina naye era singa nali wabbuli ali badde nabulira mu covid awo enjala yali nnyingi ng'atenze nsobola obbuwa akawunga n'ebijanjaalo naye kati buto bwange bonna bwerekereza that's why government ze benkola nabo sibakola ki singa namuli oyo singa tali nange kuba bali Kaspat muli takulimbanga Kaspat omuva mu mikono oba oyina omukisa naye ze nnyina omukisa omuyaye boy teyanneetega ate ne tusigala nga tutambuza emirimu wakafaananyi singa yakwetega era twali badde twayawukana kubanze wondya nnyina obbo balingi nyinza okutekako obusungu bungi n'onkyawa ng'ate obadde okyanjagala kati ate omuntu omwenzi oyo sikolaganira ddala naye okategedde kuba eyasiima wategeera nti oyenda mukambwe oyinza okugenda nga tolabye mabegana mu maaso awo bikoma so kati mba njagala nnyo nembeera n'omuntu wange omu n'ekyokubiri ku bantu abatuyambako mu nsi tosobola kugana kuwaako DJ tosobola kugana kuwaako manager tosobola kugana kuwaako promoter tosobola kuwaako owa kamera bonna gwe nga tobawaako wabaki toyina owayo omu nasolovinga ensonga oba mugezi wolya DJ manya DJ tajja tuuka abantu kati nganze nsobola okulya manager okategedde oba okulya promoter ne manya nti ono we mulya agenda kutambula ekibuga kyonna nga atambuza nsi njagala omuntu atambuza ekintu sagala DJ oli awo mu kifo kimu simanya bakyabulamu okukola nze njagala ndi omuntu main switch wengenda ku Galaxy Indiani osoka nonyawo boli oba ni mulodi ate ne ni mulodi omala omulaba nga ayina mukama we boss oyo gwendya bantu ba ni mulodi bajja luvanyuma tolya muntu atakuyisaawe eri omuntu akola ki nange bandi ate nze yerya nesibya amanyi owaayo yagala tewali kwe bakaka gambye abana b'obuwala bajja mu studio nga bazze kwetega ba producer kubalya babakubira endongo era woba ogenze wa producer nga oyagala kukulya nga akulya kuba kulya ateekawo kaduuka ke naye weeyetundira atozo oli mulungi weekoza kuzo n'obubina bina bubinuka nange mba nkukkiriza obulye kuba gwe mulimu gogenda kulya ate mba hoteli eri gyokola abayimbi tuwerya n'abayimbi ba DJ berya n'aba DJs mulimu bi DJ ebikazi nga berya ne bi DJ ebisajja ba presenter berya ne ba presenter bannaabo tebakulimba okategedde era presenter obanga oweereza ku radio ngeyo Galaxy nganze ndi mukazi ngoli musajja nenkusabako nga ndi mu radio yo nakusabako n'ogaana atandika okubawo amafumu wali badde wali otuukawo mangu okategedde nti byebyo birimu emisoso naye woowaayo ng'akutuuzaawo n'otulawo wiiki naye nga amawulire gakulaze nti oli wali presenter waki ye problem gye tulina nno mu ndongo owewaayo ng'oliibwa otewaayo nga bakuleka kwegamba Laza Sophie ensonga yakwewaayo oba yagala byangu yagwe wewe oba yagala bikalu byagwe wefule era nze kirabika ekindeetedde okuba nga sinnakuba iti kubanga seewaayo newaayo mu ndongo seewaayo nzenna naye abaana beewaayo bonna n'amanya nti I want to eat olina owaayo bye baagala ne bakuwa olowooza nno bagala byamaanyi era amagulu kuzunga genda kewagudi genda kubagaweereza n'okugaweereza ne bakuba akasimu aliko gwe bagawa Kaspat kati alina iti kwata kididi kwata bazikyusaganaawo naye tebalina buzibu omuntu eyaŋŋamba nti abayimbi abakyala batambulira mu bayimbi baba batini nnyo baba be bamwekeza ali mutuufu beebamu tebalina balala gye balaga kati olowooza malaya asobola okuva erwanda najjano n'agwawo olunaku lumu bimusumbuwa tasobola tuka ali ku sosi era abaako waayagala bali bamalaya banna abamusookayo edda we bali kati olugenda bayitako otyawo kitegeeza olina kujja nga owako level kwa level paka wotuuka ku bosi w'abamalaya bakutuuze wali ewanene naye nga abakazi amagulu ge gatweyimirira kyovola abakazi batugamba nnyo nti omukisa tegukusanga wootudde ozungazungako osanga oba ogenda wali eri wooti nosanga faaza nagamba oli otya muwala omukisa tegukusanga wootudde olina otutambuza omukisa kirabika abaana ab'obuwala abayimbi b'owula babonyaabonya bagezaako tutambuza mikisa gyabwe banoonya kituufu mu myezi genda sisoni waliwo yali akusabirizaako nakwasa obusungu noga atona nsuseeko basaba naye so akuwulira busungu kubanga era sigenda kwerya bayitha we naffe abakazi balwawo nga tebatusaba oba nga tebatukwana tuwulira bubi notambula noyambala akagoye nokukirira wansi nga tewali agambyeko hayi oba onyumye tuwulira ddala nga tulina ekikyamu tubyagala nnyo kubeera byatutondebwa tebagenda siiya musajja balina siiya mukazi okategedde kitegeeza era balina tulina okuba nga batusiiya batulina obba nga batukwana nze era bwe ntambula ne batankwana kimpisa bubi basijja kukuwa basigenda kukkiriza naye I want ndabe nyimiridde ntya wendi ngenda nseeba endegera oba nkyaliko oba yagalaga abantu nti akagoye
keeko namwe mukasimbi obwala nabusiize era olaba abakazi nga beetakulaatakula bati abayagala obulabe bwala luno akola bwati nakajjako talina kajjako jasikola waati mbwatereza maaso kumbe wetegereza obugalo aha era gye weegendereze musobola obba nga mutudde abavubuka nga 10 oba 7 nga mwina ye mutudde nawabaawo omwana ow'obuwala ajja atambula asobola oveeri nga jasaatuuka naye wabalengera entambula ekyuka tasobola kujja nga saatuuka paka wabayitako okuleka nga era alinganze kubanze empisawo embaliga zange simanyi oba mutuddewo naye obuwala obusinga okwetegera okalaba wekatuukayo muli nga kasika katandika okugira kawokinga bulungi kakola mu modo okalengera obeeko kyoyogera sokompemuko mukalwege patana kati bakasabe kakube akapera copyright eba yange era tebajjagisala ale kati awo bonyambi olw'ensonga oba ogenda kukajjayo wali ku sound otuzeemu endongo ekole kikali ku YouTube gye kali yonna andi bayinza okumusabula manager wa akadawo copyright manager wange ate nga yakusindise Mission Studio manager wange kituufu akakasajja akatono akeeru ka designer kakube kapera tokuba tani ataina mukwano mbuzani ataina mukwano guoma gulinga bia guoma mubisi gwa njuki guoma gulinga bia mama mbegairidde mumuleke bamama mbegairidde mutuleke ono ye wange mbegairidde mumuleke bamama mbegairidde mumuleke guno omukwano guntagaza nawe nkimanyi gukutagazeyo nze omukwano gunkabya nawe nkimanyi gukukabyeyo nze omukwano guntagaza nawe nkimanyi gukutagazeyo ndayira muga Katonda yegwa omulungi amanyi ensonga kwagala nnyo okuzama ndayiraga Katonda muggulu siri kukyawa njagala okyalekeyo gyensula njagala lumu manyeyo gyosula njagala omanye nti no sikyebaka era omutima gwange guli eyo gyosula kyomanya nkwagala twafuuka baluganda kitooke nandagala hani oyimba nyimba wewaawo talent obuzito mwe buli ogenda bakalubirira kubange wakaba ngamba teri muyimbi n'omu yali avuddeko waffe era ne bangamba gw'onooyimba ne mbagamba oba teriyo bayimba kubanze batono abennalabe waffe nasanga bafudde bonna bajjajjaffe kati ne mbagamba oba teri yayimba saagala ate nange omugigi gwange bagambe naliwo sirina kye nakola ki kanyimbe abazzukulu balina enyumirizamu ne babagamba jjajjaamu yali muki oba wakadongo kamu oba warege naye nga bajja bagamba nti yayimbako kankole be batakolangako wakitandika ogenda kukinyweza kuba ate neyatandika okukola balubu yali abira kwanda yani naye amala n'agikola zizino zikyagenda mu maaso zisiba zaaka n'emisana zimulisa producer ki bamwita Sean Beat nekatambulira ku speed ya amaanyi musajja ali awo naye mubala nti tujja naye kubanga singa obadde omuwulidde nga omugamba bali badde okola ki musajja muntu mulamu nnyo producer oyo akwata mpola talina kyakozesa muntu mulamu teyeematira muvubuka muto tatega kibatu talina kugambye oli talina nakyakozesa kyekisinga okunnuma ate kyekisinga okunsanyusa tatega kibatu teyeetega talina kyakusaba ononoonya nekyomuwanga tokola ki waggwa atega amutega wali bampadde iti maaso eno kati tunakola sira wakimba neegomba munnange nga fena tuli ku lugendo lwerimu ayagala bba wakabi njagala bba wakabi nagambye ndi abakabi kati naye anoonya kyenoonya kitegeeza ate tulina kwekwata tukiguse tomanya mu biseera eby'omu maaso eyo nga toyogedde linnya waliwo wakabi gwe wali oliddeko nogaye kati mumaze bangi ne gwe nnyina wakabi nze siri atali wakabi abakabi obalidde kubanga lwaki ndi wakabi maani kati ate okwata omubiri gwe ogwo buno obuvubuka buno obutambula ne kasipaati alina bunne buno buyimbi obwagwa bwewapika ne bugwa obwo kati ngambo nkeyambulira nze sibeera na muntu agwa wenkulya tuba tugenda kuba paka kufiirawo
kuba kati nyina amaanyi tuba tugenda kwegatta tukole ki ayina obusajja bwo buyimbi bikasipaati oyo abo mayi kati obotosobola kunsanga nga ndi nabo mu mukwano wadde yakubye eating ewooma etya abasajja benjagala okuwanula njagala kuwanula abasajja bamaanyi nga basaha ba Bobi Wine mutabani wa Museveni bantu ntuwe bate abali mbitabo kuba nyina byenjagala olekawo nyina byenjagala babikule bati nga basoma saagala bintu byakufaawa mpenga akawuka njagala nkaba buchamani ndi mulema ate ndi abalema gwe tonda be liiso nti ndi mulema liiso ki tonda bakino katonda yampamira ku liiso nyina obulemu ku mubiri ate ndiyo mulema wakabi naye nedda munsonyi babanaye nyina obulemu nalemwa simu vodde naye kale erinnya alikupyewo wadde bagamba abakyala mwagala ki kosokali n'omunyama mwagala ki bamama mwagala ki anenanena mwagala ki oyo mubi naye nze nagana okulya balema bannange ayina obulemu nyina obulemu nazaalibwa nabo yazaalibwa nabwo ebyo bbala ate bbala bulemu nze simanyi ndi mulemu laba nkufaanana gwe mpaayo ku bantu abali wano mufaanana meka ne mmwe mbalaba mufaanagana oli mwerunga gwe chocolate color neze ba nyina ekibomboola ninga yazannya amagye ninga yalwanako mmiri ekigundi kino nazaalibwa wentyo Sophie ogambye nti bwoba otega ekibatu otega baakabi tonagambako nti ntega baakabi batalina bulemu anti kati mbadde nerabidde nti mbakabi ogenda leeta n'ayina obulemu kati awutuze mpati yabo obulemu totawaana obulemu kuba nange nyina obulemu saagala ate tulemererwe njagala omuntu atalemererwa ankwateko nange njije mu bulemu ate nzire ku mulemu tulemera ddala ndeka respect my general pa abiri mu bbanga asatuwa oyo kyamaani waffe kyamaani w'abalalu w'abayaaye ate abayaaye tuba balalu betusanga mu ghetto bagamba baki balalu ate oli president w'abaki wa ghetto kitegeeza oyo president w'abalalu ffenna bebo kati kabaya nayo muleeta bebamu abo bakulembera era ono waba chairman oli aba vice balwanira oba president anti obalaba asinga obulalu mukwate obulalu wa mu buteeke ku minzaani ffe tetwagala muntu atukulembera nga si mulalu munnaffe abanga mbega biki bye muliko nabukalu okitegeera mba njagala nekiba nga kikola ki embwa bagita nabukalu come mami nabukalu come sit down bwanzungu wajiwera ddala linnya Ganda ono ennaku yamusanga wano ng'ali nange muno musambwa ate nampangula osooka ye nakwata ebyekika amayembe amagini byonna bye nagula ebyokola n'embiteeka muono nga tonnampangula ono yasooka okuwangula tanyigira watali nsonga mala kukwata ku boosi we nanyiga ayinza n'owanvuwa ekisooke gwe nkuba oluyo olabe osobola okuba nga agalula ati nekakuwanvuirako kaleke kanjagala nnyo bakayita nabukalu Mary King Mary King lwaki bakutuma Mary King King wa wano kugamba asooka ne kumula n'abakyala ntumuwa abiri King ate mukazi tunabira buli kirungi tukimwagaliza kazi nga kwagala mmere yonna agirya kyendyako kyalya amatooke lumonde buli kimu ono nnaku yamusanga nga ennyonyi yagwa mu bbanga we yagwa mukazi wattu nagwa mu ngalo zange eri mulabirira kati ebyo by'abazungu basaagala mbiwulira alina kulya mmere gye tulima gyendyako gyakola ki tulimira ddala nnyaanya kasooli miti gya bbaamu si gyaffe enkoko tuzirunda ate emmere ya nkoko tezirwala oziwa ku ddagala lya abo nze sifuuwa nze nnywa bunywi okufuuwa n'okunywa kyanjawulo kikitegedde waliwo abafuuwa omuti ogwo kale babula abafuuwa enjaga n'abanywa enjaga waliwo n'abafuuwa obufuuyi kati gwe tofuuwa onywa bunywi nnywa nnyo ogifumba n'oginywa oba nekano kale wegambanga nti nze nnywa nnyo kitegeeza nayitawo we nandikomye njesiigirako mu bizigo mba njesiibye njesaaba nagwe kikwatagana n'ekyo abo oba muti oba mukigo nangwetaaga kitegeeza bano abafuuwa simanyi ki kye baliko kuno kola
oko kuba kufuwa ati okunywa tofulumya negukuba ebutikira n'oguwulira nga mu butuufu guyina gwe kikyusizza ku bwongo waliwo abakopperera nedda yabasaana mpi pozi naye omuleka akolera Katonda kire kubanga ekyo ekire kyekyeru ndowooza baba bakola kire nabo gye bali abagwa mu eyo kategori naye nga omunywi omukka tegufuluma togulaba wadde nako waba ayagala just aba alina obbanga amanyi wakinywa nekimu bwebutikire oba webutikira kati nze bwe natuuka nebutikira ndi mulamu gwe tondaba nze nali mu kalyoki nagamba abaana mikwano gyange gyonna gye nkuze nayo egimu gifudde endwadde z'abaluma bikoze batya naye nze sina yadde ekinnuma nkyebaliza Katonda nti nejjanjaba wodda ku abo ebisigadde byonna obirekera Katonda oba olina ebirwadde bigenda okulumba birala naye nga nze abo namutegeera nnyo era nywera abo wange mu budde najjanjaba omubiri mu budde ofumbako n'onywa n'ofuuwako nennaabako omunaaba n'omunaaba njagaaza oyagalibwe okusinga ogenda okusomba eddagala erigenda okunaaba ofuuyirire simanyi okalirire kwata njagaaza gikube mazzi gikunye oba tolina yansi gogulayo obuti bubiri buteeke mazzi bunnyikire genda onaabe oyagalwe otuuka ku stage n'okubibwa endulu bange yakuba it era nze awo wendi siri bubi nti abantu bandeekaanira mbaagala nnyo bampagira naye nga wandi muzukulu w'abamweyana nakayaga misambwa gyonna gintuddeko nga toseka wabaaki oba olina oseka naawe fe twajja kukuba nsi ndongo tusanyusa abantu gunyiriro ndazeeko nti ogufaako si gumu nno gokkala kuba ze twakungudde twakungudde mukwano gwe nabukalu walabaye nti babipanze byakusaaga nabukalu angambye ogamba kinakola wati storage akimanyi kyetuliko pulogulamu ajagala era gyensonga eyamuleeta ayagala kamera oyo era afudde eri najja neeri agamba ate ompise mukama wange wakabanga ekesa ategedde kambuuzi naye kangakubuuzi ogambye gwe abantu bonna abakutega ekibatu ne bootega bajja wano wuwo naawe oba oyagala tega anti wano sikaluubiriza wano ojjidde ddala ku kitebe gwe olutega nga oggalawo ate nzigalirawo okiwa osiima wooliibwa oba mmanju oba tolaba nga wagaze ebitooke omukwano gw'ebitooke togumanyi kapa egobaagoba kisinziira oba oyagala nnyo omuzannyo oba oli sirias toyagala muzannyo nze nga ngukugjamu wongoba nonkwata wondiira wano ndabawo amagye mangi amagye gakimanyi ti kwini waabwe alina osanyuka bakkiriza kwini alina gwakwasizza bayinza n'okungoberako kuba waba wali aziguddemu nnyinza obatunuulira obubi ne bagamba tasalikako musale kitegeeza bannyambako tobeefuulire olumu nogakati waba tewali aziguddemu baana bato ate si baakabi nagambye ndya baakabi omuntu wansinga obwakabi omuntu gwendya omuntu gwensinga obwakabi oyo agira alindako nerabira nnyo omuntu gwansinga ng'oli ku level yemu nange oba olimba njagala level nga mpanvumuuko si byokweyagaliza njala neyagaliza abaana ba pulezidenti okubazzukulu oba abaana oluli olwo olwewulira olwo olulyo mba nduwula njagala lugwawo lugweko mba olugave bukyamaani simuzalayo just simulema yamalayo newaba mulema yamalayo kasi lwaki gwe okwogedde naawe omuvumye naawa mulema yamalayo gyekiri twagalako kimu mulema si mulema gwe omuvumye omukulu omuwulidde akuyisa omulema gweoyogedde ekituufu kati wekiba kituufu tetuyira musango era olyava eri naatukuba oluyi tuŋŋenderawo mu kooti ne baleeta gwe twayogeddeko nti si mulema ajje ng'atambula kale ampangula omusango okusala ebigambo kyekibi n'okuwaayiriza naye woba oyogera mazima okkirizibwa
Oli omusinkanye. Lwakuba ogogedde kwani? Oli omusinkanye. Musajja wange nnyo. Bwana Minister. Abasinga bapita na mama mukyala oyo wewaka. Binyiza lwakuba binsanyusa. Bangamba mukyala wa Buchamani. Bapita nnyo mukyala wa Buchamani lwakuba kalina ku sister kange ne banne esinze mukyala wa Buchamani just mukama asanga abantu nga bifaanana ate simufaanana. Nze nagambye ndi mulema ate oli omuwala yaterera talina yadde kye baamukola mu maaso. Haleze ndi mulema bampa mafu okuva mu map ya Africa wenzibirize gwayo weti. Esongo giraba. Neri mu nviiri eno. Eno waliwo eno ogiraba ssebo wenzibiriza wano kamera yo webetuukawo eggwayo kitegeeza nze ndi wakabi nakuba dda Africa gye nnyina okkuba ate n'abakuule baana kirooto kigenda Africa alimba lying kati ate okulyamu Buchamani oba nandiryamu Edi Mutwe ate naye Edi Mutwe naye yakyamu omutwe kati bannange onoonya gyeddukira nga naye tolaba kale saagala nnyo omuntu alina bulemu nga babulaba wakiri obulemu bubeere ku bwongo naye obulemu obulabika yeba naye by the way Edi Mutwe yakomawo mwogeddeko ne mujjukira omusajja waffe oyo bangamba yagenda kuyiga Lukiga naye yalibadde saa zino yalukwata dda naye alimba bwebagamba bijirako mazigo okuliyiga ate mazigo akaabye tebannamukaabya bamukaabya ng'alina omusaayi olinalika yali mukuyiga no abaana bateekayo just gundi babiyita bitya bano edit tebamukubako omukulumbu yatwitinga naga mukulu ali mukuyiga lulimi naye ate olulimi si kituufu ekyo kusaidi yange simanyi kusaidi ye naye gwali yagala yige lulimi kikalikolo nga tayize Lukiga mulekere mu lulimi lwe kuba Katonda alina ensonga naye nga naye kimuyambako nze golaba wano neegomba okuyiga ennimi era singa nsobola ofuna omuntu ankuba kiboko ngene nziyiga ennaaligenzi kubanga ebyemirembe sikyasobola genda tuula n'enjiga esabire embooko nedda njagala omuntu aŋŋamba nti kati nkuggalidde yiga Oluswayiri kiva ku nkwata yange wenkwata wiikisi 2 nga nvaayo wenkwata omwezi nga nkola ki mpozi okutulugunya ekyo kibi naye wabanga bamutwala kuyiga buyizi lulimi nange njagala nnyo nga tebirimu kunkuba kunjijjamu njala wabula bangamba beerawo yiga Oluswayiri kinsanyusa kubanze gola mamase njagala nkule mala okuyimba nesimbewo ogende mu parliament nga tomanyi mu yadda akalimi nze atasoma simanyi Luzungu n'Oluswayiri lugane n'Olukiga n'Olunyankole n'Olunyalo nasomako nava mu baby class middle top P4 nenvaawo nensalamu nko nenziruko olw'obukulu kuba nali nduddemu nnyo ne bantekako mu P6 awo nakoma nenvaayo ako nako bakabuuza science ako navaayo nako abawuliriza batakamanyi patano batokamanyi ka peaking kaddemu okabuuze nga bakuula science is the study of living things and non living things nkategudde ako kwegayiridde tondeetera kutuuya nawampula nebbugu mulinkutti kazungu kamukoyogedde bbu mukwano katerekera emyaka gye nvudde mu ssomero kanene banga lyemaze nga sisoma olimanyi Patches of Leaves twaze kusoma dani yona yakubyewo akabuuzo twaze kuyita bya kusoma abayimbi ate kabyamaani wange Patches of Animal ava mu interview yaffe angambe Patches of Animal this one you have the mabel blessing 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 mabel yes have blessing have a mouth you have a what nedda oyo tali mu interview yaffe ayona interview yaffe systems bina bukalu ayagala kutabisa ono omwana how are you come mami come and sit here nabukalu mukazi musajja mukazi erinnya nabukalu lya abakyala nkigenzo kwa alyagala nnyo nelituma namuwa amannya mangi nabukalu lye yasiima asiima ate asiimira ddala mumugulire ne ku mate jo saaga muwaddeko bambi ndaba tasimusanyufu kikimami abamuwa yogurt kuba mbadde njagala mugulira amata n'ogamba soogera birumya kati mumuleetera omukebe gwa yogurt mumweneko ekyo n'omukyala bambi ayagala nnyo ebintu bya bagi ya biscuit chocolate sire queen mukwano n'owenjala njagala jja musiige
bamusiiga enjala. Kazi. Eri waliyo ki? Eno. Tokkiriza kuyingirayo. Eno tusabirayo oba mutukuvu nga onabye kulweza n'ebbombo oyingira. Kuba chachi yange nasabako nasalako nakola nagendako mu chachi nga jempulira nti eno baba biggwa nga nziruka. Kumbe ndi mukwebonyabonya buli ngenda mu chachi nkabireyo maziga nva esaati etubye yonna. Kumbe ebyekikabi ngamba weekabireko. Kati we nabuliriza ne bangamba abuli muntu asobola okukola chachi wasabira. Essabiro wakola ki? Simba wakati. Omwana Katonda mu episode ya feddako tugenda tandikirawo. Weraba.